kati ekyo kikuwa ku kifaananyi ky'omuntu azze mu ministry ey'ebyokwerinda endowooza yeweefaanana etali yakuteebereza kubanga yakuba n'ekitabo era nga kyekimu ku bitabo ebyatunda ennyo mu America. Ekitabo ekyo kyeyatuuma The War on Warriors. Ampuliriza era amaze ebbanga ng'awolereza abasirikale ba America abaweereddwa ebibonerezo olw'ebikolobero bye bakoledde mu ntalo ngaga nti ebizibu bye bayitamu bingi n'olwekyo bakola obusobi obutonotono ensi tesaanye kubukuliriza. Era ne mu kitabo kino akyogerako Trump ng'akyali president era yamukuyega abeeko b'ofiisi abaasonyiwa be yakola nabo mu Afghanistan nga babawa ebibonerezo oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango egy'obutemu nga bali mu Afghanistan. Era babiri ku bo Trump n'abasonyiwa, omulala yali tasibiddwa wabula nga bamusizza eddaala era eddaala lye ne balimuddiza oluvannyuma lwa president okumusonyiwa. Kakati ampuliriza oyo ye minisita w'ebyokwerinda omupya azze mu America. Bw'ogenda ku nsonga z'olutalo lw'Isirayiri ate nga lukulu mu nsonga eno, Hegseth omuwagizi wa Isirayiri era agamba olutalo Isirayiri lw'ebiko e Gaza lutalo lutuufu era takkaanya na mboozi ya two state solution. Two state solution tugyogeddeko nnyo bwe twogera ku nsonga ya Isirayiri ekyo ga nti twawule wabeerewo amawanga abiri erya Isirayiri ne Palestine. Hegseth agamba ebyo byabwewusa. Omubaka mu Congress ya America ng'ava mu ssaza erye Florida mu njogera Congress maategeeza mpaka mu House of Representatives. Era abadde muwagizi wa Trump okumala ebbanga ddene. Mu kisanja kiri ekyasooka y'omu ku abo b'oyinza okuyita abafuutu soja ba Trump nga buli kyafujjo ky'oyagala okukola mu Congress Trump ky'ayagala okukola Matt Gaetz y'omu ku abo abasobola okukikola nga tebabuuzizza. Kakati yayongera okufuuka omuganzi eri Donald John Trump. Ekisooka munnamateeka mutendeke teriko kubuusabuusa kuba buno bwe buvunaanyizibwa mu America obwetaaga omuntu nga ddala ekyo wakisoma. Bakubira ssaabawoleza wa gavumenti ya America olina kuba omunnamateeka. So amateeka yagasoma emyaka 42 egy'obukulu. Ekyo nakirina kyekikulaga nti Trump mu gavumenti ye yasazeewo okulonda myaka mito. Kati oli adde wana mwenda Hegseth ono wana mu ebiri. Ekyobumanyirivu si nsonga nkulu gyali tukirabye ku Hegseth kati tukirabye no ku Matt Gaetz. Amateeka nga tanayingira byabufuzi yagakolako akaseera katono. Alina kampuni emu y'abannamateeka Florida gye yakolerako. So kati n'alyoka ayingira Congress y'eggwanga erya America. Kati wasinga okubeerera omuganzi eri Trump omwaka oguwedde waliwo olutalo lwogoba speaker wa Congress Kevin McCarthy nga muna Republican Party. Ensonga eyo twagyogerako nnyo wano. Kakati Kevin McCarthy yali muna Republican Party naye omu ku abo abatawagira nnyo birowoozo bya Trump eby'obwannalukalala. Era ne mu kujja ku bwa sipiika Gaetz n'abala baamala kumulayiza nakkiriza bakendeeze ku bukwakkulizo obw'omuntu okuleeta ekiteeso ekigoba sipiika nga ne bwabeera omuntu omu asobola okukireeta. Kwegamba yafuna obwa sipiika ku kakwakkulizo era ke kakwakkulizo bwe baayita okumugoba. Gaetz yeesitula lumu n'aga nti njagala otuviire ababaka ne bamuwagira. Naye ng'ensonga emugobya bagamba nti yali yekkiriranya ne DP. Mu kiseera ekyo Biden yali alwana okugisembalirira ng'ennaku ziggwaayo nga batakikutula America egenda kufuna kye bayita shutdown. Ebitongole bya gavumenti ebiwerako bebeera mu shutdown biyimirira kuba abakozi baba tebasasulwa emirimu gye bakola mu kiseera ekyo nga gavumenti eyimiriza ensaasaanya. Kakati McCarthy n'asalawo abeere musajja mukulu ebyobufuzi abisibe ku mpagi nakkaanya ne bannaddipi okukakana ng'agobeddwa. Naye kyewuunyisa nti ne bannaddipi be yakwatagana nabo ate tebaamutaasa ng'agobwa. Naye bw'atyo bwe yagenda. Kakati awo ono we yasinga okukolera erinnya n'okufuuka omuganzi eri Trump yadde ng'abadde wuwe wa ku lusegero kumala ebbanga. Naye kasita yakulemberamu goba McCarthy n'afuuka muganzi nnyo eri Donald John Trump. Kati ne kiraga basipiika abaddako n'aliko kati nti
bwotozinire ku ntoliza Trump ng'oli mu house jukira Trump ali wabweru Biden ya president ne speaker wa Republican Party nti bwotozinira ku ntoliza Trump kubekyo Trump yali takiwagira ekyokwatagana ne DP bayisembalirira so kati Trump ng'asinziira bweru ng'ayita mu Gates ng'akula nti ne bweru nze namula bw'ogaana osobola okufiirwa ekifo olina kubeera ku bunkenke so ekyo kyayongera okumufuula omuganzi eri Donald John Trump okusoomozebwa kwalina bwe bumanyirivu kyekisooka kufaanaganako na Hegseth ekyokubiri okusoomoza ng'ate ku America eyawamu nti ekitongole kigenda kukulirwa omuntu aliko enzira ey'amaanyi ku kikwatagana n'empisa n'ogoberera amateeka Matt Gaetz ye kennyini ekitongole kati kye baamulonza okukulira kyamubuulirizaako emyaka 2 emabega nga kimubuuliriza ku nsonga ezeekuusa ku kabasanya n'okukozesa abawala abalenga akaboozi abataneetuuka yafuna abawala 3 n'agenda nabo Bahamas mu kintu ekiteeberezebwa nti kyali kikontana n'amateeka ga America naye nga basasule si bakake naye n'abatwale Bahamas abajja mu America kakati Justice Department kati gyagenda okukulira yabuuliriza ku nsonga eyo wabula ku nkomerero n'efulumya alipoota ng'ate wali bujulizi bwa simba tebagenda mugulako musango wabula yadde tebaamugulako musango aba Justice Department akakiiko ak'empisa mu Congress mwatuula ko ne katandika omubuuliza kate ku nsonga endala ku bigambibwa nti yaganza omuwala ow'emyaka 17 katukomewo katono Matt Gaetz nga njogera kusoomozebwa okuliwo eri America nti mufunye minisita w'ebyamateeka naye nga ye kennyini aliko enziro ey'okumenya amateeka atuuse okulondebwa jjo Trump okulagira nti nonze Matt Gaetz nga Congress mwatuula ekyamubuulirizaako ku bumenyi bw'amateeka muli okuganza omwana w'emyaka 17 okukusa ebiragalalagala n'okukozesa obubi ensimbi za campaign kuma America bakusonera ensimbi nga za campaign ate osasulira mu baana bufiizi tozikwata genda kusanyuka kubaza ezimu kwezeze yakozesanga n'agakangende ndi obulamu e Bahamas n'awalala kakati omuntu afaanana bw'atyo wabanga yafuuse minisita w'ebyamateeka era sabawooleza wa gavumenti kuba kusomooza kunene eri America Trump bwe yabadde amulangirira ku mutimbagano yagambye nti alonze Gaetz okumweyambisa okugogola ekitongole kye ky'ebyamateeka ekibadde kyonoonese mu myaka eno egiyise nejjukira Trump kwayita okwonooneka gy'emisango gy'abadde avunaanibwa naddala ku ddaala erya federal government kubanga emisango egya federal government Justice Department yeba egivunaanyizibwako jjukira nga bwetwayogera wiiki ewedde ayina emisango egiri ku ddaala ly'amasaza n'emisango egiri ku ddaala erya federal government ya America eyawamu kati Justice Department yebadde ebivunaanyizibwako omuli okulonda special counsel abadde mu kumunoonyerezaako ku misango egiwera kati Trump akugamba kuno kugogola so kitegeeza nti mu kugogola abantu ababadde mu misango egirina akakwate ku Donald John Trump saako n'okuvunaana abo basajja be n'abantu abalala bakwatibwa nga bawakanya obuwanguzi bwa Biden abo bonna Trump abatunudde kubaza abeewerera ne mu campaign kati ate nakakasa nga amaze okulonda Matt Gaetz nti ndeese omuntu agenda okugolola gwaleese olw'okuba obumanyirivu butono ajja kukola buli mukama we kyamulagira oleeta omuntu nga mugundiivu akkiriza nti omuwadde omulimu kubanga alina obusobozi abazungu kye balina merit era ebiseera ebisinga aba akola byateekeddwa okukola so si kufuna bufunye biragiro kati wano tulaba Trump Matt Gaetz ng'afunye omuntu agenda okutwala obutwazi ebiragiro so kugenda kuba kusoomooza kunene mu kitongole kino ekya Justice Department kw'okumunoonyerezaako kunaaba kukyeyongerayo obuzze ekibuuzo kikulu sipiika aliko arangiridde mu kiro ekikeeseza olwaleero nti okunoonyereza kukomyawo olw'ensonga nti akakiiko akabadde kamubuulirizaako kuba mubaka wa Congress tekalina buyinza ku muntu ali wabweru wa Congress
ate Trump olumulangiridde kuba minister yadde Senate tennamukakasa n'alekulira ekifo kye ng'omubaka wa Congress. Kati speaker kwe kutegeeza nti tewakyali nsonga okujjako nga kitongole kirala ekya gavumenti kye kimuvunaana naye akakiiko ka parliament awo we kakomye ko kavunaanyizibwa ku babaka kakati ye kaatakyali mubaka ebyako biwedde naye olaba okusoomoozebwa okuliwo kati mu kino Trump ayagala bingi nti ye mugwenyufu ensi yonna ekimanyi n'emisango agenza okuwangula ng'emisango alina mitivu mu byafaayo ye pulezidenti yasoose okuwangula nga yasingisibwa emisango egya naggomola tekibangawo kakati mu kiti ekyafunyeeyo omulala mu kabineti bwe bafaanagana nga yadde ye tannasingisibwa naye nga emisango gye bamuteekako minene kwajjukira Trump alina emisango egyekuusa ku kabasanya miyitirivu egikyagenda ne mu mbuga z'amateeka twayogera ku mukyala kooti gwe yalagira aliyirire kubanga yamukako emboozi mu supermarket ng'agenza ogulayo engoye Trump bwe yamugamba nti tugenda onyambaliremu ndaba oba zituuka mukyala wange kakana ng'amukase ebikolwa eby'obufumu kati omukazi bwe yabyogera Trump n'amujerega omukyala n'amuwaabira kalebule era omukyala n'awangula kati olinayo n'ensonga eza Stormy Daniels omukyala oyo azanya firimu ez'obuseego Trump yamuganzaako wamala omuganza ate n'amuwa ssente obutabyogera ensonga ezeetooloolero nazo zaavaako Trump okusingisibwa omusango ogw'obutalangirira mu bitabo bya kampuni ze nti zino ensimbi naziwa Stormy Daniels wabula n'aga nti ate yaziwa Lawyer Cohen nga liteyina kati mu by'abakyala ayina ebizibu bingi kati afunye ne Matt Gaetz nga naye ayina ebizibu by'abakyala era nzijukira mu kisanja kiri ekyasooka Katonda era afunako obuzibu obulala lwakuba yakikola ku muwala wa mukwano muwala waliwo omukolo ne bakuba muwala wa Trump ekifaananyi muwala we omuto atali oli omukolo Ivanka anokuba ekifaananyi nga kirabise bulungi nnyo kakati Matt Gaetz n'ateekawo ebigambo ebiringa ebiraga nti yeegwanyiza omuwala oyo kati mawanga gali agaakula okukuba kumenya mateeka kwegamba nakwagala kabawaza mwana muto bamuvumirira naye nekikkakkana mangu kubanga taata w'omwana n'omwana enkolagana yaabwe y'ebyobufuzi nga y'amaanyi ne Matt Gaetz kati wakati mu bino byonna byatunka nabyo neyo yali egenda kubeera nsonga mpyo mbaka mu Congress omwana omuto biseera bye yali taneetuuka otandika otya okuddira ku kifaananyi ky'okuteekako ebigambo ebyagala okumukabawaza so kakati kyekiti kya minisita w'ebyamateeka America gwefunye nti Trump alonze omuntu nga tamuli wala bwe bafaananye endowooza nga bafaanaganya endowooza ate kati genda kwoli Hegseth Trump yakawukana n'abakazi emirundi ebiri Melania waakusatu oli ku batongole ne Hegseth kati gwaliko waakusatu omusajja mu bazungu ku myaka gyana mwena okubeera n'abaana 7 taba wa bulijjo kati Hegseth yoyo oli gwe tusooseeko kakati oyo bw'omuvaako kati ofunye Matt Gaetz so Trump mu kino ayagala okulaga nti mu gavumenti ye tagenda kubaamu yekka afaanana bw'atyo oba gwe boogeddeko oba aliko ebigambo ebifaanagana bwe biti naye ekisinga obukulu nti agenda kufuna omuntu nga bw'amugamba nti buuka abuuza bubuuza nkomewa tabuuza lwaki mbuuka kubanga afunye fuutu sooja gw'atadde mu kifo kino okwawukana nabali babadde akola nabo babadde bamubuuza ebibuuzo ne bawakana era kiwakyula nti mu kisanja ekyasooka mu myaka ena yayina ba chief of staff 4 ng'eyasinga okukola ebbanga eddene yakola emyezi 17 era ku bonna tewabadde mwetegefu kumusabira kalulu kati jjukira president wa America omuntu asinga okumubeera okumpi gwe bayita chief of staff era ye muntu asinga okuba nga amutegeera ne Trump myaka ena bana be yakola nabo bonna tekubadde mwetegefu tewali yamusabidde kalulu buli omu abadde amuwanda lulusu so kakati olaba naye ng'ekimu ku kibaleetera okukubagana kubaga nti twandikoze kino ng'oli amugaa nedda ekyo tekikola mu nkola eyawano kino bwekiti ne bwekiti kyekikola kati akulaze nti aleese ono jjukira ne vice president JD Vance myaka 40 kakati abantu baleese bonna batuuse okubeera abaana be
kujja omusajja agenda myaka 8 bayinza n'okuba abazzukulu muntu bw'aba yakeera okuzaala muntu bw'aba yakeera okuzaala bano basobola okubeera kati abazzukulu batadde mu kabineti ye. So ayagala nnyo abantu ab'ebiragiro era waliwo wano muwuliza afu omukyala mulema abuuziza ekibuuzo nti bano banaakolagana bulungi n'omukyala chief of staff Suzy Wiles Trump gwe yalonze alabika ng'endaba ye eyawukanako katono ku bano. Kati answer erino ne yes. Yes eri nti omukyala ono yasoma Trump n'amutegeera era mu campaign abadde amanyi okumuleka okukola ebibye ng'amanyi n'ekiseera ekituufu eky'okumugaa nti ekyo tekijja kukola. Kakati era abamwogerako bonna mu Republican Party baga nti abadde alina engeri gy'akola balance eyo delicate balance nga alina wamuleka okubeera Trump ate n'abeerako wamugambira nti wano tojja kubeera Trump. Kati bw'agenda maaso ne delicate balance eyo asobola okumalako okwawukana ne banne abana bagenda okusikira abakolako ne Donald Trump. Naye okusoomozebwa okulala kwajja okuba nako nti mu campaign abadde abafuga nga bye beetaaga bingi, beetaaga obuwanguzi. Kati nga bamaze okufuna obuwanguzi waliwo okusoomozebwa kuba bangi ku bano baleese mu gavumenti tebamanyirangako mbeera yakufugibwa. Omanyi n'okubanga wakulemberwako wabeerako mu kitongole n'omanya structure y'obukulembeze nakyo kikulu. Kati abantu abafubutuka obufubutusi ne bagwa mu bifo emirimu gitera nnyo okubatawaanya. Era nzijukira mu kusika omugwa kuno okubaddewo e Kenya omukyalo omu Gathoni wa Mukyomba yali annyonnyola nti bwe baali basemba Ruto alonde Gachagua alekewo Professor Kindiki mu kiseera ekyo ensonga gye baasinga okwesiba kuba agamba Ruto nti gwe mbulamu gwe tokozesebwangako. Ova mu ssomero ofuuse kakuyege w'ebyobufuzi yafuuka fuutu soja wa Moi 92. Bwe muva mu kalulu ne mufuna ssente nga bannabyafuzi bwe baali babeera ebiseera ebyo 97 n'oyingira Parliament okuva olwo ovuddeyo ofuuka Deputy President tokozesebwangako. Weetaagako omuntu nga ye seasoned administrator akozeseddwako ngeri ekyo Gachagua yali akikoze emyaka kumpi 3 mukozi wa gavumenti. Nga nti bw'onooleeta Kindiki abadde mu academia si nnyo mu bukulembeze kakati weetaagawo omuntu ono akuwe gwe ky'otalina kisobola okubayamba okutebenkeza gavumenti. Yampuliza ekyokulabirako nkireese kulaga bukulu bwekyo. Kati Trump bw'otunuulira abawerako ku bano baatadde mu bifo eby'enkizo ebyokubanga babaddeko mu bukulembeze systems tebazimanyi kati kwe kumukusoomozebwa Suzy Wiles kwagenda okwesanganako kubanga nga tannakkiriza kifo kino yasoose kulayiza Trump nti nyina okubanga nina obuyinza okusalawo omuntu yenna akusisinkana buli kisalwawo mbe nga nkirimu kuba okusoomozebwa kwaliwo mu kisanja ekyasooka nga ba chief of staff bafuna oluusi biragiro nga bano bawolole ba Trump bayitawo buyisi bakuba mpanvu enjogera ye Kampala bweri kati ebiragiro ne biva waggulu era bye byabatabula. Kati Suzy Wiles yasoose kulayiza Trump ti nze saagala enkole Trump n'amukkiriza naye ekibuuzo kiri nti ekyo kinaatambula kutuuka bbanga ki? Kubanga bano ba Gates nga gundi amaze nga Speaker McCarthy amaze ogenda ne baleeta Speaker omulala naye omukyalo omulala Green yaleeta ekiteeso bamugobe naye okukakanya embeera Trump yasinziiranga gyali n'akuba n'obusimu n'okuweereza obubaka munda mu Congress nga vaawo mpitewo agenda mu maaso okubakakanya nti kale efujjo lye mukoze kati limala kati mumuleka asigaleko. Kati abantu bafaanana bwe bati Gates ayina ne wetulira nakati Trump ampeereza message bweti nenze sikkaanya naye n'agiraga n'abamawulire nzono njagala tumugobe naye Speaker. Kakati abantu abafaanana bwe batyo boolese mu gavumenti Trump bayinza obutamulumya muto chief of staff Suzy Wiles ajja kubonaabona nabo. Ku nsonga eno eya Matt Gates n'ebizibu bye omusajja gwe yagoba ku bwa Speaker McCarthy bannamawulire bamunoonyeza nga bamaze okuwulira amawulire nti Gates alondeddwa era omukutu gwa Bloomberg television mu mboozi gye babaddemu ne McCarthy ye yagambye nga bw'ategeera ebyobufuzi bya Congress talina ssuubi
nti Senate enamuyisa nejjukira ba Republican Party bagiwangudde. Yagamba newankubadde Republican Party yesinza ababaka abangi mu Senate, ye nga banne bw'abamanyi mulimu abalina endowooza efaanagana n'eyiye abatajja kukkiriza Matt Gaetz kuyitawo kufuuka ssaabawolereza wa gavumenti ya America. Kati ekyo tetusobola kikayanirako. Muganda ga nti ebaagwa tekayanirwa. Bulinzi tulabe Ntandikwa y'omwaka Congress ejja kutandika okusunsula abantu bano. Tulabe oba ebigambo bya McCarthy bituukirira oba nedda. Naye nga yagambye tasuubira Matt Gaetz kuyitawo. Tugende ku Ministry y'ensonga ez'omunda omwateereddwa Kristi Noem. Ono ye yani? Kristi Noem wa myaka 52. Era kituzaayo nti mu gavumenti enkadde wayina nnyo ab'ensanvu ab'emyaka 60 ku luno bw'olabanga abakulu. Kati Kristi ku myaka 52 y'omu kati ku bakulu be bajjajja sofa mu gavumenti. Of course Suzy Wiles ye mukyala mukulu myaka 67. Ebyobufuzi abibaddemu bya Republican Party kuviira ddala kunoonyeza biganya akalulu mu mwaka gwa 1998. So kakati era ye bano bamutunuulira nga jjajja ne mu kampeni bwe badde bamuyita jjajja Suzy Wiles. Kakati Kristi Noem ku myaka 52 mu kiseera kino ye gavana w'essaza ery'e South Dakota, era agenda kulekulira omumyuka we amusikire amaleko ekisanja kino kutuusa ku kulonda okunaddako. Yaliko omubaka mu House of Representatives okumala emyaka 8, kitegeeza biba bisanja 4. Wabuli kisanja mu House of Representatives kya myaka 2. Ate yasooka kubeera mubaka mu lukiiko olw'essaza ery'e South Dakota. Mu lukiiko olw'essaza nga bwoga oli mu District Council. Kati yaliyo emyaka 4. Kati gyava n'alyoka ayingira mu House of Representatives of Washington DC. Java ate n'addayo awaka n'avuganya ku bwagavana South Dakota n'abuwangula. Mu byobufuzi si gojja okutwala ng'omu ku bagondeevu mu America nti era ebyafaayo bye by'amaanyi ku nsonga ez'omunda mu ggwanga. Kubanga mu America buli lwegera ku Ministry y'ensonga ez'omunda mu ggwanga abantu essira basinga kuliteeka ku bumenyi bw'amateeka n'ensonga z'abagwira. Mugenda kubakwata mutya, mugenda kubakwasa kisa oba mugenda kubeera bakambwe gye bali. Kakati omukululo gwe mu nsonga z'okukwasisa amateeka si munene ekiri awo, wabula yeekolera nnyo erinnya mu biseera ebya COVID bw'abalukawo bwe yafaananya ebirowoozo ne mukama we Donald John Trump. Jjukira olwo yali yakajja 2018, COVID yajjawo 2020. Trump yali takiriza mu mugalo, takiriza mu abantu kwambala masiki. Omukyalo ono naye n'ayisa ebiragiro musaza lyatwala ery'e South Dakota nga si kyabuwaze omuntu okwambala masiki, ate ng'era si kyabuwaze omuntu okukola kye bayita social distancing oba abantu abalina bizinensi zaabwe nti olina ekirabo ky'emmere entebe olina kuzaawula bwoti. Yagamba ayagala akikole ate ayagala akireke si kyabuwaze. So ebirowoozo byafaanagana nnyo n'ebya Donald Trump. Kati ne kimusitula mu bawagizi mu Republican Party abali ku ludda olwa extreme right. Era mu kamyufu kano ku ntandikwa y'omwaka bwe kimala okutegereka nti Trump kaadi ajja kugiwangula nga basinga bawanduse, kati amaaso ne gadda ku baani abayinza okubeera abamyuka be. Agamu ku mannya agasinga okufuna ettutumu mu ntandikwa ly'erinnya ly'omukyalo ono Kristi Noem. Wabula ekyamugjamu bwe babotola ebyama mu kitabo ekikwata ku bulamu ye kennyini kye yeewandiikira ekyamuggisaamu abantu abawerako obwesige. Ekisooka mu kitabo ekyo mwalimu ebigambo ye kennyini byagamba nti alina embwayi eyawaka gye yettira mu bukambwe obw'ekitalo ng'agitta olw'okuba yali erwawo okuyiga. Kati jjukira mawanga g'abazungu eddembe ly'ebisolo bino liri waggulu nnyo. Amawulire kasita gaasikayo ensonga eyo buli omu n'aba nga gy'ayogerako. Kristi Noem ye kennyini olwokaano n'alwejjamu ne yeetonda n'agaana naye kyali kikulu okubiteeka mu kitabo kye abantu babimanye okusinga okwewoomeekereza obwewoomeekereza nga bannabyafuzi batera okukola. Naga nti ekyo kyekituufu. Weewaawo kati bwe nkyetegereza si kye nandikoze
n'ekyo kyaliwo kakati ensonga eyo yamukola bubi. Ekirala ekyamukola obubi era ekyali mu kitabo ekyo bwe kizuulwa nti yalimba nti yasisinkanako omukulembeze wa North Korea Kim Jong-un nekikakasibwa nti tabeerangako mu nsisinkano yakiko ekyo ye kennyini n'akisambajja nakkiriza nti ddala yalimba era n'alagira n'ebitabo ebye byali bikuba emboozi eyo eggibwemu ey'okusisinkana omukulembeze wa North Korea Kim Jong-un. Kati ensonga ezebbiri n'ekyokutta embwayi byamugisa mu lwokaano era ekyaddako kwe kulaba nga JD Vance n'abalala bafuuse ab'ettutumu era ku nkomerero JD Vance n'afuna tiketi okumyuka Joe Biden. Sorry, okumyuka Trump. Kyafaanaganye nnyo ku Trump ng'ogyeko biri ebya COVID. Naye tayagala bagwira. Tayagalira ddala bagwira. Kati ate minisitule gye bamuwadde yegenda okuteeka ekyo mu nkola. Kati ampuliriza kino kyongera okusigira ku kifaananyi gavumenti ya Trump egenda okufaanana nti yasuubiza agenda goba bagwira abatalina biwandiiko. Omuntu gwakwasizza obuvunaanyizibwa waliwo abalala batadde wansi we bebayita bazza abagenda okuvunaanyiza okuteeka ebyo mu nkola naye abakulira omutwe gwabwe ogw'ebyobufuzi naye tayagala bagwira. Era amagye g'Amerika bwe gaali gava mu Afghanistan jjukira nga tulaba abafagani be baateeka ku nnyonyi ne babaleeta. Kaakati baabateeka amasaza ag'enjawulo yawakanya ekyokubaleeta mu saza lyakulembera nagaffe tetubeetaaga. Mu kyokwongera okunyweza ensalo za America ne Mexico Texas lirimu ku masaza agali ku nsalo ne Mexico. Mu masaza amalolo namu New Mexico oyina California bigamu ku masaza agaliraanye Mexico agawukanya ensalo naye Texas yesinga okubeera n'ensalo empanvu. Kakati mu kulwanyisa abagwira abatoloka nga bayita yasindika n'amagye ge South Dakota kugenda okwegatta ku ge Texas olugero ku magye aga National Guard. Ogenda okuyambako okwongera okunyweza ensalo ezo kyongera okulaga obukambwe bw'alina eri abagwira nti akijja n'ewuwe n'asitula amagye g'ewuwe aga National Guard n'agasindika gayambeko ku ge Texas mu kwongera okutangira abagwira. Kati ekyo kyongera okulaga Trump bye yasuubiza ne wayagala okutandikira naddala ku nsonga ey'abagwira. Senator Mark Rubio yalondeddwa okubeera nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala ng'ogyeko okubeera senator ono yaluwa? Senator Mark Rubio myaka 53 mu bonna be twakamenya gyagamba nti ono yasinga okuba omugundiivu era yo ojja kukkiriza nti oba okkaanya n'ebirowoozo bye batokkaanya nabyo obumanyirivu abuyina obumala okubeera mu ofiisi eno. Mubaka mu Senate okuva mu ssaza erye Florida Matt Gaetz gwe twalageddeko ye wa mu House of Representatives. Ono mubaka mu Senate ow'essaza erye Florida okuva mu mwaka ogw'2010. Bazadde be basibuka mu nsi eya Cuba ne bamuzaalira mu Amerika. Abamu ku abo abadduka nga ba Fidel Castro bawambye obuyinza mu mwaka gwa 1959 ne bajja basenga mu Amerika. Ye minisita w'ensonga ez'amawanga amalala. Senate bwe naabe mukakasizza agenda kufuuka omuntu asibuka Cuba asoose okubeera mu ofiisi eyo ate era agenda kufuuka omuntu asoose okubeera minisita w'ensonga ez'amawanga amalala nga mulatino. Abantu bonna abasibuka mu mawanga gwa mu Latin America abayita ba Latino. So ye muntu agenda okusooka okubeera mu kifo kino. Obumanyirivu bwe bugazi mu nsonga z'enkolagana ya America n'amawanga amalala lwakuba ku ludda olwa extreme right eri eyaba Donald John Trump. Mu mwaka 2016 mu kamyufu akaleeta Trump yakeetabamu era y'omu ku bavuganya ennyo mu ntandikwa yawangula ne musazi erye Minnesota mu kamyufu ako. Ted Cruz yakwata kyakubiri senator okuva mu ssaza erye Texas ate Trump n'akwata kyakusatu. Era awo amaanyi ne gaba mayitirivu okuva ewa Marco Rubio wabula mu bumyufu obwaddako njukira batambula masaza ku masaza. Amaanyi ge ne gagenda nga gakendeera era we yatuukira okuviira mu lwokaano yali yakawangulayo amasaza amalala 2 Puerto Rico n'ekitundu ekya Washington DC. Kati ekyamala egobe mu kibya n'ava mu lwokaano era nzijukira mu kiseera ekyo ensonga eyo twagyogerako akamyufu mu ssaza lye Florida gy'afa eyo yali ateekeddwa okuwangulayo. Akalulu kagenda okugwa nga Trump amwangudde. Trump yafuna obulwana mu 5 n'obutono 7 ku 10
Rubio n'afuna 27 ku buli 100. Tewali kulonzalonza olwamumega awaka n'alekulira. Bwe yalekulira oluvannyuma yafuuka omuwagizi wa Donald John Trump. Newankubadde nga mu campaign baali bawanyisiganyiza ebisongovu bingi nnyo. Lumu Trump yatuuka n'okumuwa erinnya Little Marco, manyi Trump batunka nabo buli omu amutuuma erinnya. Naye ate nkola y'isi kwabo kabaatayagala. Batunka nabo batuuma amannya agabavoola. Bayagala abawa amannya agabasuusuuta. So nkola ye. Bayagala abawa amannya agabasuusuuta. Kakati ono yamupaatikako erinnya erya Little Marco. Kakati naye mu kumwanukula mu kuwanyisiganya enfunda eziwerako yamuyitako omugwenyufu, yamuyitako omufere, kuga yamuyita ebintu bingi naye byongera okumutyoboola. Wabula oluvannyuma empalana baazisiba ku mpagi ne basalawo okukwatagana. Rubio n'abeera muwagizi wa Trump ebbanga lyonna. Yamuwagira mu kalulu ka 2016, n'amuwagira 2020 ne mu kulonda kuno amuwagidde. Era waliwo n'ekiseera naye bwe yayogerwako ng'omu ku abo abasobola okumyuka Trump. Wabula oluvannyuma erinnya lye ne lisuulibwa ebbali, J.D. Vance n'alondebwa okubeera mu kifo ekyo. N'ekyo tekyamujja mu campaign. Era ne munaku zino ezisembi abadde bagobera campaign, Marco Rubio badde omulaba mu bifo ebyenjawulo naddala amasaza agalimu Balatino abayitirivu. Nga bw'aba asaba akalulu yaava ne mu luzungu nadda mu Spanish olwogerwa Balatino masaza ago. Okwongera okuba kuyiga nti ono ye candidate waffe omutuufu. Kibadde kikulu olw'ensonga nti mu byafaayo Balatino abaddugavu ne minorities abalala batera kulonda Democratic Party. Kati mu kalulu kano twalabye okukendeera nti Kamala Harris Balatino abalonda DP bulijjo ku luno beesazeeko ebitundu 13 ku buli 100. So agamu ku maanyi ago gavudde mu bantu ga Marco Rubio, amaanyi ge baataddemu mu kunoonyeza Donald John Trump akalulu. Mu Congress abaddeyo okuva 2010 mu Senate, abadde mbaka mu Senate okuva mu 2010, buli kisanja kya myaka 66. So kati manya ali mu kisanja kya kusatu. Naye ng'ate yasooka kubeera mu lukiiko olw'essaza ery'e Florida. So okuva mu buvubuka bw'atambulidde mu byabufuzi. Bw'obala mu ngodde emabega okiraba obulabi okuva mu buvubuka abadde mu byabufuzi. Mu Senate gyali atuula kakiiko akavunaanyiza ku nsonga z'amawanga amalala. Omukulembeze w'ekibiina kyonna DP wa Republican Party agenda okulonda okuteeka kakiiko abamaze okulaba obukugu ku nsonga ezo zaakusendiseemu. So memba w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala ate era ye mumyuka wa ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obukesi. Kakati mu Amerika ensonga z'obukesi, ensonga z'ebyokwerinda n'ensonga z'enkolagana y'Amerika n'amawanga amalala zitera kutambulira wamu. Era bw'otunuulira abantu abatera okutuula ku bukiiko obwo bwe bamu, kyokulabirako ne Joe Biden kati president wa Amerika, obukiiko obwo bwonna yabubeerako mu myaka 30 gye yamala mu Senate ya Amerika. Era yaliko ne ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nkolagana ya Amerika n'amawanga amalala. Kakati okuva mu Marco Rubio nga minisitule w'ensonga z'amawanga amalala. Bw'olaba Marco Rubio olaba okuteeka mu nkola ebisuubizo bya Donald John Trump. Kubanga Rubio ebbanga lyamaze mu Senate okuva mu 2010 ebirowoozo bye biri mu lwatu ku nsonga zonna ezikwata ku Amerika wabweru waayo. Bweyogera ku China, bweyogera ku Ukraine, bweyogera ku Iran, bweyogera ku Isirayiri. Era ne mu kampeyini abadde ayongera kubigumiza bugumiza. Ekyokulabirako olutalo luno bukyalutandika omwaka oguwedde omwezi ogw'Ekkumi nga akozesa ekifo kye nga memba kakiiko ak'ensonga ez'amawanga amalala mu Senate. Awadde obuwagizi bwonna obwetaagisa eggwanga erya Isirayiri ne Benjamin Netanyahu ng'abagamba bakole buli kye basoboka okufutiza ba Hamas ne ba Hezbollah. Era ng'akolokota nnyo gavumenti ya Joe Biden gy'agamba nti tekoze kimala n'okutuusa olwaleero. Enzikiriza ya Marco Rubio eri nti Biden takoze kimala kuyamba Biden takoze kimala
kuyamba Isiraeli era waliwo wana abadampereza obubaka kaga nti America ensonga lwaki bagobye Biden kubanga tayambye ba Palestina kakati yawo nange munange mbasi kutegedde gwe baliise mukambo okusinga abaddewo Blinken. Okay. Blinken abadde mwana ku Marco Rubio yaze. Rubio yakugamba Biden takoze kimala. Gobo olaba nti Isiraeli esenya aba Palestina nga America tefaayo. Marco Rubio yagamba America tekoze kimala. So China n'okusingawo ye Marco Rubio azze waliwo ampereza message agambye asinzidde bulaki nga muwuliriza waffe n'erinnya talitaddeeko. So bw'oba bw'otyo bw'olowooza kati ogenda kulaba Marco Rubio ne Isiraeli. Jjukira Trump gwe twogerako yakyusa ekitebe kya America n'akijja e Tel Aviv okukireeta e Yerusalemu, ekibuga kyamanyi nti okutuukira ddala mu kibiina ky'amawanga amagatte kitwalibwa nga kikaayanirwa ebitundu bibiri, Abapalestina n'Abayudaaya. Era ng'asinziira kakiiko aka Senate ak'ensonga z'amawanga amalala yavumirira amawanga ku lukalu lwa Bulaaya nga n'Amerika agigasseeko agavaayo n'ebirowoozo eby'okuteeka obukwakulizo ku by'okulwanyisa ebimu bye basindikira Isiraeli mu lutalo. Jjukira olw'ebikolobero ebigenda maaso amawanga agamu ku lukalu lwa Bulaaya gasalawo okuyimiriza ebyokulwanyisa ebimu nga baga nti Isiraeli esaanye okwekuba mu kifuba. Era ne State Department Marco Rubio kati gyagenda okuli ye Ministry y'ensonga z'amawanga amalala eyina obukwakulizo bwe yateekawoko naddala nga campaign ekutte wansi ne waggulu. Biden ayagala okusika abawagizi ba Palestine mu America ne bateeka obukwakulizo ku byokulwanyisa ebimu. Marco Rubio ekyo yakivumirira era n'atakoma kukivumirira n'awandiika ebbaluwa entongole ng'agisindikira kati gwagenda okusikira Anthony Blinken. Mu bbaluwa eyo n'amugamba nti Israelis rightfully living in their historic homeland are not the impediment to peace the Palestinians are. Abayisirayiri abali mu bifo byabwe eby'obuzaalirano historic homeland si kyekizibu ky'emirembe wabula ekizibu ba Palestina. Nga Blinken kye yali akoze ng'akoleramu n'amawanga ku lukalu lwa Bulaaya kuteeka bukwakulizo ku by'okulwanyisa ebimu olwa Isiraeli engeri gye yali etugumbula Palestina. Kati onaamugamba obuzibu si Bayudaaya, obuzibu bwa Palestina. Kakati yagenda okuba nga yalamula ministry ye takyetaaga kuwandiikira aliyo luli yawandiikanga mu kwemulugunya. Kakati yagenda okuba nga yasalawo Marco Rubio. Rubio era ajjukirwa mwezi ogwokubiri omwaka guno bwe yali ayogera ku mawanga agasinga okubaaga obulabe mu America mu kiseera kino. Yamenya China, n'amenya Russia, n'amenya Iran. Naga nti olwaleero kati abe balabe baffe abasinga. Ampuliza ekyo nakyo nkikugirayo otunulire entegeeragana ya America egenda kubeera etya mu myaka gino ena egijja. Mu kiseera ekyo yalina essuubi nti asobola okubeera omumyuka wa Trump, asobola okubeera minisita w'ensonga z'amawanga amalala. So n'atatya birowoozo bye biteeka mu lwatu nti abalabe baffe China, Russia ne Iran neerabye ebirowoozo bya mukama we Donald John Trump. Era oluvannyuma mwaka guno mwezi ogw'omwenda n'awandiika kye bayita OPD article mu Washington Post olumu ku mpapula ezinga okubeeza amaanyi mu America mwe yagambira nti abalabe abo bonna nga bwe nzize mbamenya China, Russia ne Iran naye asinga okuba ow'obulabe gye tuli ng'Abamerika ye China. Jjukira Trump yaleka atadde obukwakulizo buyitirivu ku China naddala obw'obusuubuzi mu campaign eno era abadde asuubiza ekintu kyekimu kati gwaleese nga minisita w'ensonga z'amawanga amalala owulira ebigambo bye ku China. Singa Senate emukakasa n'afuuka minisita w'ensonga z'amawanga amalala kyesirowooza nti kinaabaamu n'eggumba kuba ng'oggyeko nti oyinza okwawukana naye mu birowoozo bye ebisaanyizo byonna birina obubokisi bwonna obwetaagisa okubeera mu kifo ekyo bulina okwawukana nabali be natandikiddeko. Yateekebwako envumbo Abachina takkirizibwa kulinnya China. Kakati agenda kuba minisita wa America ow'ensonga z'amawanga amalala asoose okuba nga takkirizibwa genda mu ggwanga lya China. Envumbo zino baazimuteekako 2 si ye yekka, waliwo n'aba
twabala powerako mu America mu kusooka China yali yesasuza envumba America ze yali etadde ku ba office aba government ya China abawerako kakati naye ye ate bamwongerako n'omusango omulala nti aseketeredde China okumala ebbanga naddala ng'awagira abantu abasinzire Hong Kong okuwakanya eggwanga lya China nga bawakanya China okweddiza ekitundu ekyo kati China yakyeddiza ddala ne demokrasiya ne mufumuulayo newaze wabeerayo okwekalakaasira abantu bangi basibiddwa e Hong Kong abaagala ebya demokrasiya n'eddembe ly'obuntu kakati China egamba Marco Rubio y'omu ku babadde bawagira abantu abe Hong Kong so n'ateekebwako envumbo nejjukira nti America super power mu byenfuna ensi esinga okugibeera ku lusegere ye China. Nixon mu 1972 ng'agenze China yakulaga nti America yeetaaga nnyo China bayina obutakkaanya bayina embiranye naye egyetaaga kuba Nixon yafuuka president wa America yasooka okukyali China mu 1972 kati awaliwo ebibuuzo nti Marco Rubio asobola okubeera minisita w'ensonga z'amawanga n'amalako ekisanja nga tagenze China wanaabawo okukkaanya enfumbo ne zivaawo oba teziiveewo banagenda maaso mu kusika omuguwa bwe basika omuguwa okukomyawo amawanga agabiri era kukomyawa ensi yonna n'olwekyo nsonga nkulu mu kulondebwa kwa Marco Rubio nti Trump alonze omuntu nga China yamuteekako envumbo takkirizibwa kulinnya mu ggwanga erya China ekyo nakyo si kya bulijjo bw'ogenda ku nkolagana America ne Iran Marco Rubio endowooza yeri nti Iran teri gavumenti wabula waliyo batujju nga be bakulembera ensi n'olwekyo America eyina kubatunuulira nga bw'otunuulira abatujju wano nga nakalukawedde nga Trump amaze okukakasibwa nti awangudde nga 7 November ng'era naye atandise okwogerwako nti asobola okufuuka minisita w'ensonga z'amawanga amalala yayongedde okukigomeza nti gavumenti ya Trump egenda kubeera nkambwe nnyo eri Iran ti kino ekyejo n'okuliisa ebijanjaalo empiso Biden kwabadde akozesa ku Iran kugenda kukoma ng'ennaku z'omwezi 2 Gatonnya 2025 kubanga Trump lwagenda okulayira oye Marco Rubio ebyo yabyogedde 7 kulonda kwabadde ennaku z'omwezi 5 kakati we tutuukidde olwaleero ye minisita omulonda w'ensonga z'amawanga amalala ezo z'ensonga ze ku Iran ajjukira nti ku kisanja kya Trump ekyasooka yasanga Obama ayina n'endagaano eyakazibwako Iran nuclear deal gye baali batuukako ne Iran n'amawanga amalala gakirimanyi ku lukalu lwa Bulaaya Trump n'agivaamu kakati Marco Rubio akulaga nti Trump we yakoma ku kisanja ekyasooka bwe bagenda okutandikira ku nsonga z'olutalo lwa Ukraine endowooza eteyawukana na Trump naya Trump agamba olutalo lwa Ukraine lusaanye okukoma era anenya Biden nti obunafu bwe bwavaako olutalo ku nsi teryamutya tineye Trump wabaawo bantu batya tebamalaga wakola ntalo kakati ebirowoozo bya Marco Rubio ku lutalo lwa Ukraine biri nti olutalo terukyalina makulu lusaanye lukome ne sente za America zibadde zirwonoonekeramu ziwone naye American interests mu lutalo olwo tazeerabira bw'amaloga nti lusaanye okukoma n'akigattako nti naye Ukraine eyina eddembe lyayo okwerwanako era mu ddembe eryo n'agitendereza nti basajja bato balwanya ti okulwana n'ensi nga Russia n'olemera mudwanire ebbanga lino lyonna Marco Rubio agamba basaanye okutenderezebwa wabula n'afundikira ng'agamba naye ekyo tekitegeeza nti olutalo lusaanye ogenda mu maaso omuntu yenna alowooza nti Ukraine yasobola okumega Russia mu lutalo luno aba yeeringa mu bigambo bye yayogera gye buvuddeko ku lutalo olwo yagamba ati nti it's also a hyperbole to believe that the Ukrainians are going to completely crush the Russian military. Hyperbole kulinga kujubisa okusukkiridde nti oyina kubanga ojubisa nnyo okuga nti Ukraine enewangula Russia so yagamba walina okubaawo okutuula okwenjuyi zombi bakkaanye bave mu lutalo
kati ekyo kikwatagana bulungi ne Trump kyazaasuubiza mu campaign nti olutalo lunajja lukomya ate jjukira bwe yakyogera ng'ebule namutono okulonda mutuuke ne Vladimir Putin n'akyaniriza naye mu kulukomya bagenda kulukomya batya nga Ukraine ewaayo ebitundu byonna Russia bye yatwala oba wanaabeerawo okuseeseetuka Russia n'asigaza bitundu bye yasangibwa nabyo bye yatwala mu 2014 oba nabyo ejja kubitabaddeyo mu ndagaano efaanaganako ey'e Minsk eya 2014 ndagaano ey'e Minsk nayo tutera okugyogerako wano n'ebyagirimu so kakati bye bibuuzo ebiddako kasitomala okuwulira endowooza ya Rubio. Ne Mark Rubio. So Rubio mukulu era tumuluddeko olw'ensonga nti yagenda okusinga okukwata ku nsi yonna era eno ye ministry esinga okubeera enkulu mu America, Secretary of State yakira mu baminisita abalala bonna obuzito bwe businga ne Vice President wa America. So Rubio ku nsonga za NATO ebirowoozo bye bifaanagana ebya Trump nti amawanga amalala galina okutuukiriza omugabo gwabwe galeme kubeera nga America ebalabirira nga ababebi. Bwe kitaba ekyo wakiri America ebuveemu naye enjawulo Rubio gy'alina era wajja okuyambira Trump kyokka na bali ba Matt Gaetz ye si waalaala mu kuwagira Trump ebbanga lino lyonna asigazaamu agasaleko ekyokulabirako yadde ebirowoozo bifaanagana n'ebya Trump ku NATO naye ate ye yaleeta ebbago ly'etteeka mu Congress Senate ne liyita erijja obuyinza ku President okujja America mu NATO nga Congress tekkiriza. Ekyo Trump yali takyagala naye n'akireeta Marco Rubio era ne kiyita abaddepi ne bakiwagira. Ekirala wayinza okusanga obuzibu era ne Trump bafaanaganya ku kuwakanya abagwira ne Marco Rubio tayagala bagwira mu America yadde bajjajjaabe bagwira sorry yadde bazadde be nabo baava Cuba okujja okusenga mu America naye enjawulo gy'ayina nti ayina we yeetegeerera era mu Congress eno ng'ali mu Senate yeegatta ku bannaddipi ne bawagira enteekateeka ya Biden ey'okutaasa abantu abazze badduka e Venezuela. Kati jjukira mu campaign ekyo Trump abadde akivumirira ng'avumirira n'aba Haiti mwaboogerako byaga nti kati batandika okulya embwa z'abantu mu America kati olaba Marco Rubio nti alina kye bayita delicate balance ekyo kijja kuba kiyamba Trump. Emboozi tebankadde